Mukama Katonda yeebazibwe abooluganda. Aleluya, aleluya. Azuukidde nga bwe yagamba. Twebaza Mukama okuba nti akomyewo mu bulamu n'aba nga awangudde amaanyi g'emagombe. Katwewombeeke akaseera kano tukakwasa omutonzi tutandike okusinza kwaffe okw'olwaleero. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza okuba nti otusobozesezza okujja wano okusinza n'okugulumiza. Tusabira mikwano gyaffe abatannaba kutwegattako, abali ku Zoom, n'abo bonna abakosefu abatasobodde kujja kwetaba mu kusinza kuno. Mukama tusaba Mwoyo Omutukuvu abatuukeko. Twebaza Mukama Katonda olwa Rev'd Canon Kasibante okuba nti ajja buli kaseera tumukubira omulanga n'atulera. Twebaza lwa Father James atuwa obuwagizi buli tuba tubwetaaga naye n'atulera ne tusobola okugulumiza. Mukama tukkiriza nti bwe tunaaba tuli wano Mwoyo wo agenda kukka wansi, era tukwasa omuddu wo Rev'd Kasibante omuluŋŋamye, omuwe ebigambo ebyo byennyini Mukama by'oyagala endiga zo ezikuŋŋaanye wano olwaleero ziwulirize. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Abooluganda, katugolokoke tutandike okusinza n'oluyimba 777 bwe ndowooza omusaalaba. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeere kye tuli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe. Era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu. Ayi Kitaffe Ayinza Byonna, era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba by'emitima gyaffe. Tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu. Tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama, otuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasule abaatulooka, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna, bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutanula leero okwegendereza nga tukutya ggwe
era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lye ettukuvu litenderezebwe. Amiina. The Almighty God, who forgives all our sins and trespasses, forgive you now in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayi Katonda ayinza byonna, omwana wo eyazaalibwa omu yekka, Yesu Kristo, eyawangula okufa n'atuggulirawo oluggi olw'obulamu obutaggwaawo. Tukwegayiridde n'obuwombeefu mu kisa kyo ekitukulembera, abalonde bo nga bossa mu mitima gyaffe ebirowoozo ebiwooma, otubeere bulijjo okutuukiriza obulungi mu bikolwa byaffe. Kubwa Yesu Kristo Mukama waffe, abeera omulamu, afugira awamu naawe n'Omwoyo Mutukuvu, Katonda omu, ennaku zonna, emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona. Totwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu, kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Katukakane mu bifo byaffe tuwulire ebitundu. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, essuula 10 okutandikira ku lunyiriri olwa 34. Awo Peetero n'ayasamu akamwa ke n'agamba nti, mazima ntegedde nga Katonda tasosola mu bantu, naye mu ggwanga lyonna lyonna amutya n'akola obutuukirivu amukkiriza. Ekigambo kye yatumira abaana ba Isirayiri ng'abuulirira emirembe mu Yesu Kristo, ye Mukama w'ebintu byonna. Mwe mukimanyi ekyayogerwa ekyali mu Buyudaaya bonna, eyasookera mu Ggaliraaya oluvannyuma lw'okubatiza kwe yabuulira Yokaana. Yesu Omunnazaaleesi, Katonda bwe yamufukako amafuta, Mwoyo Mutukuvu n'amaanyi, eyatambula ng'akola bulungi, ng'awonya bonna abaajogebwanga Setaani, kubanga Katonda yali naye. Naye tuli bajulirwa ab'ebigambo byonna ebyakolebwa mu nsi y'Abayudaaya ne mu Yerusaalemi. Oyo ne bamutta bwe yawanikibwa ku muti. Oyo Katonda n'amuzuukiza ku lunaku olwokusatu, n'amulaga mu lwatu, si mu bantu bonna, naye mu bajulirwa, Katonda be yalonda olubereberye, beffe abaalya ne tunywa naye bwe yamala okuzuukira mu bafu. N'atulagira okubuulira abantu n'okutegeeza ng'oyo Katonda gwe yalagira okubeera omusazi w'omusango w'abafu n'abalamu. Oyo bannabbi bonna baamulangako nga buli amukkiriza aggyibwako ebibi olw'erinnya lye. Abakolinso eky'olubereberye essula 15 n'olunyiriri olw'19. Obanga mu bulamu buno bwokka tubeeredde n'essuubi mu Kristo, tuli ba kusaasirwa
okusinga abantu bonna. Naye kaakano Kristo yazuukizibwa mu bafu gwe mwaka omubereberye ogw'abo abeebaka. Kubanga okufa bwe kwabaawo bw'omuntu era n'okuzuukira kw'abafu kwabaawo bwa muntu. Kuba bonna nga bwe baafiira mu Adamu, era bwe batyo Kristo bonna balifuukira abalamu. Naye buli muntu kifo kye, Kristo gwe mwaka omubereberye. Oluvannyuma aba Kristo kujja kwe. Enkomerero n'eryoka etuuka bw'aliwaayo obwakabaka Katonda Kitaawe, bw'aliba ng'amaze okuggyawo okufuga kwonna n'amaanyi gonna n'obuyinza. Kubanga kimugwanira okufuganga okutuusa lw'alissa abalabe be bonna wansi w'ebigere bye. Omulabe w'enkomerero aliggyibwawo kwe kufa. Ekyo kye kitundu ekyokubiri kikomya. Ekitundu kyaffe ekyokusatu kivudde mu Njiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana Omutukuvu, essuula ya 2 n'okutandikira ku lunyiriri olusooka. Kiri ku ludda lw'endagaano enkujja, muzingo gw'empapula 1056. Yokaana 2 n'olunyiriri olusooka. Awo ku lunaku olusooka, olunaku omusanvu, Maryamu Magdalene n'ajja mu makyokiro nga tebunnalaba ery'entaana, n'alaba ng'ejjinja liggiddwa ku ntaana. Awo n'addukana n'ajja eri Simooni Peetero n'eri omuyigiriza oli omulala Yesu gwe yayagalanga, n'abagamba nti, "Baggyeemu Mukama waffe mu ntaana, so tetumanyi gye bamutadde." Awo Peetero n'afuluma n'omuyigiriza oyo omulala ne bagenda ku ntaana. Ne baddukana bombi wamu n'omuyigiriza oyo omulala. N'ayisa Peetero n'asooka kutuuka ku ntaana, n'akutama n'alingizaamu. N'alaba engoye z'ekitaani nga ziteekeddwa awo, naye n'atayingira. Awo ne Simooni Peetero n'ajja ng'amugoberera, n'ayingira mu ntaana, n'alaba engoye ez'ekitaani nga ziteekeddwa awo, n'ekirembe ekyali ku mutwe gwe nga tekiteekeddwa wamu n'engoye ez'ekitaani, naye nga kizingiddwa nga kiri kyokka ku bbali. Awo omuyigiriza oyo omulala yasooka okujja ku ntaana, n'ayingira, n'alaba, n'akkiriza. Kubanga baali tebannategeera ekyawandiikibwa nti kimugwanira okuzuukira mu bafu. Awo nate abayigirizwa ne baddayo waabwe ka. Naye Maryamu yali ayimiridde ebweru awaali entaana ng'akaaba. Awo bwe yali ng'akaaba, n'akutama n'alingiza mu ntaana. N'alaba bamalayika 2 nga bambadde enjeru, nga batudde, omu emitwetwe, omulala mirannamiro. Omulambo gwa Yesu bwe gwali gutegekeddwa.
abo ne bamugamba nti omukyala okaabira ki? N'abagamba nti kubanga bajjemu mukama wange nange simanyi bamutadde. Bwe yamala okwogera bw'atyo n'akyuka ennyuma n'alaba Yesu ng'ayimiridde, n'atamanya nga ye Yesu. Yesu n'amugamba nti omukyala okaabira ki? Onoonya ani? Ye ng'alowooza nti ye mukuumi w'olusuku. N'amugamba nti ssebo, obanga ggwe omututte awalala, mbuulira gy'omutadde nange naamuggyayo. Yesu n'amugamba nti Maliyamu. N'akyuka n'amugamba nti mu Lwebbulaniya nti Laboni, amakulu gaakyo muyigiriza. Yesu n'amugamba nti tonkwatako, kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange, naye genda eri baganda bange obabuulire nti nninnya mu ggulu eri kitange era kitammwe, eri Katonda wange era Katonda wammwe. Maliyamu Magdalene n'ajja n'abuulira abayigirizwa nti ndabye Mukama waffe, era bw'amugambye ebigambo bye. Ekitundu kyaffe ekyokusatu. Oluganda katugolokoke tuyimbe oluyimba 83 Yesu azuukidde olwaleero. Oluganda atwatule enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu,
eyali olubuto ku lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe Ayinzabyonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna, era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Ayi Mukama lokola abantu bo. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Ffenna awamu essaala y'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira, omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro, olw'okwagala kw'omwana wo omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu, bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Katutuule tweyongere okwegayirira. Katugende mu maaso n'okwegayirira. Ayi Katonda Kitaffe Ayinzabyonna, tukwebaza olw'olunaku olwaleero. Tukwebaza nti ffenna tusobodde okubeera mu kifo kino akawungeezi k'olwaleero. Twagala okwebaza abakulembeze ab'Ekkanisa eno. Twebaza Rev'd James olw'okutusumba. Twebaza Rev'd Kasibante olw'okutusumba. Twebaza Mwami Mukiibi olw'okutusumba. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Era twongera okusabira eggwanga lyaffe lino erya Bungereza, nga tusabira n'abakyala waalyo Queen Elizabeth. Twagala okusabira ne gavumenti ya wano, era nga twagala okusaba n'abantu bonna okukulembera okulungi, era n'ebigenda mu maaso byonna. Mukama ogolole omukono gwo. Tulaba nga waliwo olutalo olugenda mu maaso mu Ukraine ng'abantu bafa. Mukama Katonda saasira ensi eyo Ukraine, era okwate ne ku nsi ebalwanyisa Russia, basobole okwekuba mu mutima okusobola okuwithdrawinga, abantu baleme okufa bwe batyo. Tulaba nga abantu bangi omusaayi guyiise, naye tusaba Ayi Mukama, gwe Katonda w'abantu bonna, oyambe eggwanga, oyambe abo ababundabunda nga tebalina we badda, abafuuse ba refugee mu nsi endala zonna. Era tukwebaza Mukama olw'ensi ezo ezikkiriza okubatwala n'okubakkirizisa okubeeramu. Ayi Mukama wulira okusaba kwaffe. Era twagala okusabira ensi yaffe Uganda. Mukama Katonda, Uganda tugiteeka mu mikono gyo. Tuteeka gavumenti eya wakati mu mikono gyo, Ayi Yesu ow'ekisa ekingi. Mukama oyambe ensi yaffe. Teri bulungi, abantu bafa, abantu bayina enjala, abantu baavu. Naye Mukama Katonda wange mu kiseera kino tusaba Ayi Yesu Kristo, gwe Kabaka w'abakabaka Taata, oyingirewo, ogolole omukono gwo Mukama Taata, okwate ku bakulembeze baffe Mukama. Taata kwata ku mukulembeze waffe okusobola okukyusa embeera y'abantu
n'abantu okuba nti tebanyigirizibwa mu ggwanga lyaffe era n'abantu okwagala ensi yaabwe Uganda nga bwe tugamba nti Uganda is a part of Africa. Mukama Katonda twagala ekyo kibeerewo. Kabaka w'abakabaka taata tulabanga eggwanga lyaffe teriringa bwe lyali, tulabanga tekyali part of Africa, naye Mukama Katonda w'abalamu tusaba gwe eyafudde ku musaalaba n'ozuukira olunaku olwaleero nga tukujjukira. Kwata ku nsi yaffe Uganda Mukama, kwata ku bakulembeze baffe Mukama, pulezidenti waffe Mukama ne kabineeti ye Yesu ow'ekisa ekingi, bakyuse amateeka amakakkali agaliwo Mukama, bakyuse emiwendo gy'ebintu ebirinnye ng'abantu baffe tebakyasobola na kubigula. Mukama Katonda wange twegayirira ku lwa Uganda, beera wamu n'ensi yaffe Mukama Kitange, kuuma abantu baffe Mukama Kabaka w'abakabaka taata bonna abali mu nsi eyo, abazadde baffe, ab'eŋŋanda zaffe, ab'emikwano bonna Mukama Katonda tubateeka mu mikono gyo Yesu ow'ekisa ekingi. Obajjukire mu kiseera kino Mukama nga tujjukira okuzuukira ku Mukama Kitange, naawe obajjukire Mukama wange. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe era tusabira kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi ne kabineeti ye yonna Mukama Katonda wange, omukuume ayi Mukama taata, omuwangaaze kabaka w'abakabaka taata, era obeere wamu naye Mukama ng'afuga Obuganda. Era Obuganda Mukama Katonda wange tugaana buli kyonna ekyandibadde kimutuukako, tugaana buli bwonna obulwadde na buli kimu Mukama, ne buli kimu ekyandibadde kigaana Buganda okubeera Buganda nga bweri Mukama. Kitange ekitiibwa n'ettendo bibyo Mukama, tusaba ggwe obeerewo Mukama, ogolole omukono gwo ku Buganda Mukama wange taata. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Era twagala okusabira abaana baffe ayi Mukama Katonda wange, ekiseera kino nga bali mu kuwummula Mukama, beera wamu nabo ayi Mukama taata. Abo abagenda okukola ebibuuzo Mukama, beera wamu nabo. Abo abagenda okwongerayo okugenda mu bibiina ebirala Mukama, beera nabo Mukama Kitange, nga tusabira abaana baffe abali wano n'abali e Uganda n'abali mu mawanga ag'enjawulo Mukama, beera wamu nabo Mukama Kitange, ogolole omukono gwo ogw'amaanyi Mukama ogw'obukuumi, obateekeko obukuumi obw'enjawulo Mukama Katonda wange. Tebaawabe, banaatambuliranga mu kubeerawo okwo Mukama, banaatambuliranga mu nnonoozo Mukama Kitange. Abaana Mukama Kitange tubatadde mu mikono gyo, beera wamu nabo Mukama, bawa amagezi kubanga ebyawandiikibwa bigamba okutya Mukama amagezi mwe gasookera. Mukama Kitange kababeereko entiisa yo Mukama wange taata, teeka entiisa ku baana baffe Mukama, bakulire mu kisa kyo n'okwagalako Mukama, mu Kristo Yesu. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Ekiseera kino twagala okusabira abalwadde. Wabaawo omulwadde gw'omanyi, tusaba omuteeke mu mikono gya Mukama. Tusabira abo abali mu malwaliro ayi Yesu, tusabira abalwalidde awaka, tusabira abalwadde abali wonna mu ggwanga lino n'abali e Uganda n'abali mu nsi yonna Mukama wange taata, abali ku bitanda Mukama, abatawaanyizibwa naddala obulwadde obwa kansa Mukama nga bulumya abantu, nga butawaanya nga abantu bafa. Mukama Katonda tusaba okube omukono gwo ogw'amaanyi gubakomeko, gubasaasire, gubawonye Mukama. Gwazuukidde olwaleero Mukama taata, ozuukirire wamu nabo mu Mwoyo Omutukuvu, obawonye Mukama taata, obasusumulule. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Twagala okuteeka bannaffe abafiiriddwa mu masekkati gaffe ate nga ba chachi eno Mukama taata. Twagala okuleeta omukyala Christine Ssemambo nga yafiirwa taata we Lawrence Ssemambo. Mukama Kitange tumuteeka mu mikono gyo ayi Yesu ow'ekisa ekingi, nga yamenyeka omutima olwa taata. Mukama gwadda addaabiriza emitima, akumaakuma Mukama, gwe taata w'abamulekwa Mukama Kitange, mukuume, munyweze ayi Yesu ow'ekisa mu kisa kyo, omwongere okwagala, Omwoyo Omutukuvu akuume, anyweze. Ne famire ye yonna tugiteeka mu mikono gyo ayi Mukama taata, obakuume, obagumye mu kiseera ekizibu kye bayitamu kino Mukama, ne taata omuwe ekiwummula eky'emirembe. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Era twongera okwegayirira ku lw'omukyala Irene Lubega nga yafiirwa maama.
Tusaba Maama Sarah omuwe ekiwummulo eky'emirembe Mukama. Tusaba muganda waffe Irene Lubega. Mu kiseera kino kyayitamu nga si kyangu Mukama. Taata omugumye emitima, omukuume ne famire ye yonna Mukama Katonda wange, era omuwonye Mukama Kabaka bakabaka. Ekiseera kye bayitamu si kyangu eky'okuviibwako maama. Gwe Katonda w'abamulekwa Mukama Kitange babeere bakumeekume era obagumye emitima Mukama. Beera wamu nabo ayi Mukama. Taata tebaajulwenga kubanga gwe wooli. Mukama Maama Sarah muwe ekiwummulo eky'emirembe. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Twagala okwegayirira Mukama Kitange nga waliwo omukristaayo munnaffe yatuvuddeko ku bulamu buno bw'ensi. Abadde kitundu ku ffe Mukama, abadde ng'aweereza mu ttiimu eya Yokaana. Mukama Katonda wange, Agnes Nayiga, mwenna gwe mumanyi obulungi, twagala tuweeyo eddakiika buli omu omusabire, osabire abaana. Eddakiika emu tujjukire Agnes kuba abadde kitundutundu ku ffe. Mukama twagala okwebaza olw'obulamu bwa Nayiga Mukama. Twagala okwebaza olw'emikwano gy'abadde nagyo mu kiseera ekitono ky'amaze wano mu Bungereza. Twagala okwebaza abo bonna ababadde abayimiridde awamu naye okuva lwe yalwala, okuva lw'abadde mu kitanda, abamulambudde, abawaddeyo abatodde okulaba nti nno azzibwayo eka ng'okwagala kwe bwe kwali. Mukama Taata n'abaamuzzaayo, Taata tubateeka mu mikono gyo. Mubadde balungi gy'ali, mumulaze okwagala era yasiima. Yagamba nti n'abakristaayo ba St Jude mubeebaze. Naye Mukama ekiseera kino twebaza olw'obulamu bwe, twebaza olw'okwagala kwe. Tuteeka abaana be mu mikono gyo ayi Mukama. Tuteeka Tasha ne Jojo ayi Mukama Katonda wange mu mikono gyo. Mukama Taata nga tebalina maama kati, naye mwe abakristaayo abasigadde mubasabire Mukama abagumye. Taata Kabaka w'abakabaka gwe Katonda, gwe Taata w'abamulekwa Mukama. Kumaakuma abaana bano Mukama era gw'ogenda obbakuza Mukama. Gw'ogenda obbagabirira ayi Yesu ow'ekisa ekingi. Tebaajulwenga w'oli Mukama. Taata obaleetere bamalayika abanaabalabirira. Obaleetere bamalayika abanaababeererawo Mukama. Taata ku lwa Nayiga tusabye. Era twagala okwebaza Mukama wange Taata nti obeere wamu naye, omukuume, okuma omwoyo gwo Mukama oguwummuza emirembe. Taata tusabye nga tuyita mu Kristo Yesu omwana wo wa Katonda omulamu. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Era ayi Mukama tusaba ffenna abali wano Mukama otuyambe nga tujjukira okufaako n'okuzuukira, nga tujjukira ekyakutwaza ku musaalaba Mukama. Taata ebibi byaffe bisonyiibwe. Twagala okwegayirira mu kiseera kino Mukama, nga twenenya ayi Mukama, nga twenenya ebyo bye tumanyi ne bye tutamanyi. Bannaffe be tusobezza, be tunyiizizza, be tukoze ebitali bya butuukirivu, be tukyamidde mu butali butuukirivu ku lw'erinnya ly'Omukama. Taata tusaba otusonyiwe, otwambaze ekisa kyo Mukama. Tujjukire ogw'omusaayi gwo ogwayise ku musaalaba Mukama, nti osonyiwe ebibi byaffe Mukama. Tusaba ayi Mukama Katonda wange, buli omu mu kiseera kino weenenye, bw'obanga omanyi obadde olina w'otyayo, olina w'otatambulidde bulungi ne Mukama. Twagala okuwaayo eddakiika emu okusobola okwenenya mu maaso ga Mukama. Ayi Mukama, wulira okusaba kwaffe. Mukama abawe nnyo omukisa. Katugolokoke tuyimbe oluyimba 91. Aleluya, muyimbire Katonda.
Tusabe abooluganda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mbalamusizza mwenna Mukama waffe era nga bwe tubuuza ku lunaku luno gamba nti Happy Easter. Tujja kwejjukanya ku bitundu ebibiri ebitusomeddwa. Yo n'ennyimba mweziri kubanga ennyimba ezo n'okusaba kwonna kujuuliriza okukkiriza kwaffe oba obulamu obw'okukkiriza. Naye twagala tutunuulira ebitundu ebibiri ebitusomeddwa. Tujja kusookera mu kitundu eky'enjiri ya Yokaana nga abayigirizwa kwali Peetero n'omuyigirizwa omulala agambibwa kyokka nga amannya tegaayatulwa nti Yesu gwe yayagalanga so nga ate bonna yabaagala naye ndowooza ye yamwagalamu ak'ensusso. Baagenda ku ntaana ne batunula mu ntaana nga temuli muntu. Balaba engoye enzinge bulungi n'ekitambaala ekyali kimusibiddwa ku mutwe nga bamuziika, byonna nga mwebiri naye ng'omuntu taliimu. Ne baddayo, simanyi kye baalowooza nga baddayo bali mu kkubo, oba omuntu baamuggyeemu tetumanyi. Naye omukyala Mariyamu Magdaleena teyava ku ntaana, yasigalayo. Era naye n'atunula mu ntaana. Ye bw'atunula n'alaba, Bayibuli etugambye nti bamalayika babiri, omu
ngali ku ludda olumu olw'entaana n'omulala ku ludda olulala kwega nti nga bw'oba weebase bwebase ng'omu ali eno ku mutwe omulala ali ku bigere ne yeewuunya bw'atunula ate ebbali bw'ati n'alaba omuntu omulala omusajja eyamubuuza omukyala oyagala kyonoonya ki n'amugamba nti ono oba gwe wamuggyeemu mbuulire gye wamututte nange naamuggyayo tuba ne mmuteeka awalungi ne mmuziika eno entaana bwe waba waliwo omulala gwe mwagala ogissaamu naye Yesu n'amuyita erinnya Mariyamu oli bw'akuyita erinnya lyo lumuweekanga bw'atunula bw'ati n'amulaba nga ye Yesu yennyini n'ayagala okumunywegera kyokka Yesu n'amugamba nti nedda tonkwatako nga sinnaba kulinnya mu ggulu eri kitange naye genda ogambe baganda bange ne bannyinaze abalala abanzikiririzaamu n'agamba nti ngenda ewa kitange kitange ate era kitammwe Katonda wange era Katonda wammwe ekitundu nja kyogerako naye wano munzikirize enzireyo ku Good Friday oba kumpi ne ku gye tuyita Monday Thursday Yesu nga bamukwata ekiro nga Yuda amuliddemu olukwe so nno ng'ate era ne bw'atandibadde Yuda era bandimugwikiriza awalala ne bamukwata ebyatuuka ku Yesu bingi bye tutayagala kuddamu mu kiseera ekyo naye oluvannyuma nga awozeseddwa ng'ebintu bingi bimukonjeddwa yakubibwa yawandulwa amalusu yavumibwa kwegamba mu kiseera ennaku zino twandiyise nti tocha bamuteekako tocha ow'amaanyi ne bamukuba omugongo gwonna gwonna ne guyulika oluvannyuma ne bamutwala ku kasozi Gologoosa ebweru w'ekibuga ne bamukomerera awo n'abalala babiri omu ku mukono ogwa ddyo omulala ku gwa kkono abaali abantu abakyamu kwega nti naye ne bamubalira mu abo abantu abakyamu njagala okwogerako katono ku kukomerebwa oba mu luzungu nti crucifixion oba the cross olumu ntera okugamba bannange oba abo bemugezezzaako okuyigiriza Bayibuli nti bwe muba mwagala okutegeera Bayibuli olumu kiba kibeetaagisa okusoma ebweru wa Bayibuli okusoma ebweru wa Bayibuli waliwo ebitabo ebyawandiikibwa ku Bayibuli ebituyamba okutegeera obulungi Bayibuli katugambe nga omusaalaba cross oba crucifixion waliwo ebitabo ebiwandiikiddwa ebitubuulira ekibonerezo ekyo nga bwe kyafaanananga nga bwe kyalinga kirowoozebwa nti ekibonerezo eky'okukomerebwa osanga kyava mu bantu be baayitanga Assyrians
nekigenda mu Babylonians. Kakati abo nno twogera kumpi empires. Eyo gye kyava ne kigenda mu Persians. Naddala mu kyasa eky'omukaaga nga Yesu tannazaalibwa. Kwegamba emyaka nga 600 nga Yesu tannazaalibwa. Nti ate Alexander the Great, muyinza okuba nga mwamusomako, we yakireeta emyaka nga 4 nga Yesu tannazaalibwa mu eyayitibwanga Greek Empire. Oluvannyuma kyatuuka e Ruumi oba e Roma emyaka nga 3 nga Yesu tannazaalibwa. Kwegamba olaba ekibonerezo ekyo kigenda kisaasaana. Ekimu ku bibonerezo oba y'emu ku nzita ey'abantu yali esinga obukambwe. Ate nga eswaza mu Luzungu kyewandiise nti humiliation. Ekibonerezo ekyo okumanya kyali kikakali nga Abaruumi oli ayitibwa nti Roman Emperor, Roman citizen, okujjako ng'akoze omusango munene nnyo nnyo, tugambe ng'abasirikale abaddukanga mu magye ng'Omuruumi tebamukomerera. Baakomereranga baddu n'abantu abakyamu ennyo bewandiise nga baterrorisiti, awo be baakomereranga. Okukomerera kwali kutya? Tetumanyi ennaku zino olw'okuba tulabye ennyo omusaalaba ng'oli baamukomereranga ng'emikono gyeyanjadde ku ddyo ne ku kkono. Naye okukomerera kwonna si bwe kutyo bwe kwali. Olumu omuntu baamukomereranga ng'emikono giri waggulu bwe kiti naye nga tegiri bukiika. Ate era olumu tebaabajjanga muti kwe baakomereranga muntu, baasobolanga okukomerera omuntu ku muti gwonna gwe basanze. Bwe baakomereranga omuntu ne bamukubamu emisumaali gyaliko inchi nga 7 mu bibatu bye, ate eno wansi amagulu engeri gye baagakomereranga nga geefunyamu degrees nga 45, 45 degrees. Ekitegeeza nti omuntu yabanga yeefunye. Batugamba abamanyi ebyobusawo nti mu ngeri eyo omubiri gwonna, amaanyi gonna agandibadde mu magulu, kubanga amagulu ge gawa support, gaddanga mu kifuba. N'olwekyo gwe bakomeredde n'afuna obulumi obw'ekitalo. Era bwe baakomereranga baafanga olumu etwagambye nti internal injuries. Kwegamba ebitundu eby'omunda, organs ez'omunda ne zituukibwako ebisago, oba cardiac arrest, ogamba nti yafa mutima, oba asphyxiation, takyasobola kussa n'afa. Bagamba n'okugamba abasawo nga bawandiika ku kufa ku musaalaba. Mumanye ennaku zino kye tuyita oba kye bayita multiple organ failure. Awo no bagambye nti nno ensigo, kidneys, omutima n'ebirala biremye okukola, oli n'afa, multiple organ failure. Naye nno ate abasawo bagamba nti oli bwe yakomererwanga yafanga kye bayita multifactorial pathology. Multifactorial pathology kigambo kizibu naye kitegeeza ti bw'ogatta omuntu nga bamutokyalinze, nga bamukubye, oba olumu nga bamumenye n'amagulu,
oluvannyuma ne bamwokya n'ebidomola. Kwegamba engeri ebisago bye bamutuusaako ebingi ayinza okufuna mighty factorial pathology. Kwegamba nti ebyo byonna ne bitta omuntu. Omuntu okufa ku musaalaba olumu yamalanga essaawa wakati w'omukaaga, ssaawa omukaaga oba n'ennaku 4. Era abantu be baakomereranga abasinga obungi kumpi 9 ku 10 ng'emirambo gyabwe tebagijjako ku musaalaba. Oba bagijjako bagiziika mu ntaana, kataana akampi ne bateekako obutakataka n'amayinja. Olwo embwa n'embizzi ne bizuukira emirambo ne bizigirya. Kwegamba nti abantu abamu tebaasobolanga kuziika bantu baabwe. Yesu yasobola okuziikibwa kubanga era Yokaana atugamba nti waliwo omusajja gwe baayita Yusufu oba Joseph oba Masaya ne Nicodemus oba Nikodemo. Awo be baatuukirira Piraato ne bamugamba nti nno Yesu tumuggyeyo, ne bamuziika obulungi. Ebyo byonna mbyogedde lwa nsonga. Okufa n'okubonaabona Yesu kwe yatuukamu. Kaakati mutegeeze abantu be ng'oggyeko abazadde be ne baganda be ne bannyina naye n'abaali bamukkiririzaamu baatuuka wala nnyo. Baatuuka wala nnyo ku muntu waabwe atafiiridde mu akisidenti, atafudde kansa obulwadde obulala bwonna obukwata abantu, naye attiddwa mu myaka gye egy'amaanyi. Yalina emyaka nga 3 oba 33, obulamu bwe bukyali mu maaso, ate bamutaddeko agasangosanga agabye ennyo. Kwegamba n'erinnya lyonna balyonoone. Oyo yali muntu mubi, ye Yesu. Kakati nno abayigirizwa bwe mu kiseera ekyo baali beekwese, era nga n'okutuuka okugamba bannaabwe nti owaye nga kitalo boogera Mukama, kubanga naawe bayinza okukugatta mu abo banne ba Yesu. Kwegamba wadde ekifaananyi ekitafaanana ngaffe Yesu gwe tumanyi, kubanga olumu tujja luga nti o Yesu edda bwe batyo si bo bali abaamukomerera bwe baamutunuulira baamulabanga omuntu ow'ekivve, ekivve ey'enyinyalwa asaana okuwandira amalusu. Kaakati eyo embeera gye baalimu, ate mulabe engeri we bajjayo okukyuka okw'enjawulo. Nga Yesu azuukidde n'alabikira n'abamu ku bayigirizwa be. Essanyu lye baafuna kumpi n'ekikangabwa, kiringanga kikangabwa n'okukankana nti bannange ebintu bikyuse. Kati ate ne batandika okubuulira Yesu nti ono Yesu gwe mwakomerera ye mwana wa Katonda, era obulokozi buli mu ye, n'obulamu obutaggwaawo buli mu ye. Mulaba enjawulo eriwo. Ekyo nkyogedde lwa nsonga. Wiiki ewedde nafiirwa muto wange Joel Kato Bugembe. Nze Kigongo, kitegeeza nti Kato ne Waswa be baali banzirako, naye munnaffe Kato yatugendako n'aziikibwa ku lunaku olw'okutaano. Naye waliwo wane yampeereza ka message ku Facebook n'agamba nti Rev'd Canon, ntidde okugamba nti Happy Easter ng'ate oli mu kukungubaga. Kakati nagamba nti Happy Easter. Naye njagala mutegeere ekigambo kino nti happy kitegeeza
blessedness, omuntu okuba nti oli mu mikono mituufu. Oli mu mikono mituufu. Nti okuzuukira kwa Yesu kutuwa obulamu obujja. Tekujjaawo bulumi. Tekujjaawo kufa. Tekujjaawo bintu byonna byonna bitwiraliikirira. Olumu tekujjaawo na stress. Yadde nga olumu abantu abakkiriza tebatera nnyo kufuna stress ng'ate abo abatakkiriza. Naye tekujjaako ebyo. Naye okuzuukira oba Easter faith, okukkiriza okwesigamye ku kuzuukira kuli bwe kuti. Nti ne bwe tunaatuuka wa, ne bwe tuba tuli mu kinnya ekiwanvu, ne bwe tuba nga tuli mu mbeera ki, obulamu bwa Yesu oyo eyazuukira era y'ensulo y'obulamu eri mu ffe. N'olwekyo obulamu bwaffe bukwekeddwa mu bulamu bw'oyo Yesu eyazuukira. Nandibadde ndekeraawo naye kanjogera obugambo butono ku kitundu ekyokubiri ekyatusomeddwa okuva mu bikolwa by'abatume essuula 10. Munajjukira nti Peetero okwogera ebigambo ebyo yali alabye mu kirooto, mu vision, ekipande nga kuliko ebyokulya byonna byonna bino na biri. Oli n'amugamba nti Peetero, Eriya agenda olye ebyo. Peetero n'agamba nti nedda sisobola kulya ebimu ku bintu ebyo kubanga si birongoofu. Yesu n'amugamba nti ekintu ky'empisa ekirongoofu gwe tokiyita ekitali kirongoofu. Naye Yesu yali tayogera ku kulya. Yali ayagala kulaga Peetero kintu kirala. Bw'avaawo n'amutuma agende mu nnyumba eya Cornelius. Yali Muruumi nga si Muyudaaya, bamuyita Centurion, nti yali koi commander, company commander. N'amutuma nti yadde omusajja munnamawanga ayitibwa Gentile be mutalya nabo, naye gendayo kubanga nzijjeewo obwo obuntuntu obwawukanya abantu ne bagamba n'ogamba nti twalyanga nammwe oba ffe tetulya na baagundi. Awo ekyo nkijjeewo. N'olwekyo genda ew'omusajja oyo mu nnyumba era banaakuwa n'ekyokulya okirye. Ekigambo nno kino ekyokulya oba meal kikulu nnyo nnyo mu bulamu bwa Yesu era kikulu nnyo mu bulamu bw'Ekkanisa. Kyenva mulaba nti Yesu ng'azuukidde n'asanga abayigirizwa ababiri abaali bagenda Emao oba Emmaus. Oluvannyuma Yesu yamenya omugaati nabo n'ebyennyanja ne balya. Mu kulyawo nga Yesu amenya omugaati ne bagamba nti ye baamulabira mu kulya, si mu bigambo naye mu kulya. Okulya kukulu. Kyenva mulaba nti sakolamentu gye tuyita sakolamentu eno ey'omugaati n'envinnyo ey'okulya omubiri gwa Yesu n'okunywa omusaayi gwe nga bwe kyogerwa, kigambo kikulu nnyo ku kitegeeza ky'okuba omukkiriza omukristaayo. Nkiddamu nti obukristaayo okuba omukristu bonna bw'oyagala okiyita kikwataganya nnyo n'okulya. Mu Luzungu ne sharing, emmere n'obulamu bwaffe bwonna. Okulya mu biseera by'Abaruumi
munsonyiwe mbadde nzijjako eyo simu. Okulya mu biseera by'Abaruumi kwalinga kwa busosoze kwegamba abantu babatuuza okusinziira ku bitiibwa byabwe. Naye Yesu bwe yalyanga n'abantu nga tabatuuza okusinziira ku bitiibwa byabwe. Yabeeranga common meal ng'era bwe tugenda mu kkanisa oba oli pulezidenti oba oli ani, ffenna tulya ku kijjulo ekyo kimu. N'olwekyo obulamu obw'okuzuukira obwa Yesu Kristo, obulamu obw'okuzuukira kitegeeza nti abantu baatandika okulaba buli omu munne n'amaaso amalala, nti kaakati tetukyali baddu, tetukyali oli gundi gwasindika eri, naye mu Kristo ffenna tukyali omuntu omu. N'olwekyo Easter feast oba okukkiriza okwesigamye ku kuzuukira kwa Yesu Kristo tekuli ku kyetuyita miracles nti ejjinja bannange lyaliwo oba teryaliwo. Ani yajjawo ejjinja? Kubanga bulijjo bwe twogera ku kuzuukira twogera ku amayinja. Yesu yalabika atya? Naye mu bulamu bw'abantu engeri gye bukyusibwa ne batandika okulaba bannaabwe nga Yesu bw'agambye nti ŋŋenda ewa kitange era kitammwe, nti Katonda wange era Katonda wammwe. Begamba manya nti kaakati Katonda wa Canon Kasibante era ye Katonda wa mwami Kalanzi era Katonda wa mwami Kalanzi, nti kitaawe wa Musoke era ye kitaawe wa Rev'd James. Mulaba bwe mbagamba obulamu bw'okuzuukira bwebwo buli mu bulamu bwaffe. So si kutunuulira Yesu ali wali yazuukira eyalinnya mu ggulu, naye mu bulamu buno kaakati bwe tutandika okubeera nabwo, the life that we live, nga bwolesa obulamu bwa Yesu Kristo. Ekyo nakyo kitundu kinene nnyo eky'okuzuukira. Bannenge, Omukama abeere nammwe. Amiina. Canon Kasibante, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Kaseera kano tugenda kuwaayo ebirabo. Katugolokoke nga tuyimba oluyimba namba 9 yasula mu ntaana Mukama waffe.
Abooluganda, kambasabe mutuule wansi omukubiriza ajje atubuuzeeko atubuulire na biki ebigenda mu maaso masekkati gaffe. Ngambira akulinaanye nti aleeruuya, weebale kunyuma. Aleluya Luganda. Azuukidde nga we yagamba. Aleluya. That's the joy of praying on Easter Day. Akagamba ako nze kanyumiranga nnyo genda mu kkanisa n'ogamba azuukidde nga bwe yagamba. Ngolo Easter ewedde. Aleluya. Mukama yeebala okututuusa ku lunaku luno, tumwebaza n'olw'ekisa kye. Mbaaniriza mwenna mu linnya lya Mukama waffe era mbakulisa okutuuka ku mazuukira. Njagala kuyita mu bwangu nnyo kubanga mmanyi abamu amasavu amanzaali baagala esse gatokota. Addeyo bamale okwetegereza empombo. Abatalina mpombo eka gye ziri mu ggye. Mukama yeebazibwe. Ebirango ngenda biyita mu bwangu. First of all, kweza kusooka okwekumaakuma. Olunaku lwa Easter naye tubadde n'ennaku nnyingi, tubaddeko ennaku zino ezakayita. Nga bwe muwulidde intercessor waffe, okufiirwa kwe tubaddemu kubadde kungi okw'olutentezi mu masekkati gaffe, okuba nti tulina okufiirwa kwa mirundi 3 since we last came to pray. Tulina okusaba Mukama okugumya bannaffe abamu Easter tebagiiseemu bulungi n'akatono. N'okwebaza okw'enjawulo eri abakristaayo nti wadde kibadde bwe kityo bannange, ebizibu tubadde mu bingi naye muyimiriddewo. Bannaye Mukama akibabalire ku lunaku luno olw'amazuukira. Mukama akibabalire kubanga ndabye omutima gw'abakristaayo oguyiika ng'ennyanja. Mufuddeyo. Bannaye Mukama abawe nnyo omukisa. Sigenda kubiddamu nnyo. Mpozi okwakiramu akatono nnyo nti mukwano gwaffe mukristaayo munaffe Agnes Nayiga yatuulako naawe mu kwaya emirundi 2 ng'ayagala nnyo okuyimba. Nkyamu Katuliki naye nga ebyo tebimukwatako ye kasita wabeerawo Yesu. Twayimbako naye awo mmemba waffe mu Yokaana. Agenda galamizibwa Emaanyi Mityana ku Lwokubiri ku 8:00 ez'olweggulo. Sabire nnyo abaana bamenyese nnyo emitima naye Mukama afaayo. Sande ejja tulina okusaba mwenna abasobola mujje, n'abakristaayo abasigaddeyo eka tubakubeko bajje, kubanga olunaku olwo tugenda kuba nga tugenda kufuna olukiiko lwaffe olw'Ekkanisa olw'omwaka. Tumanyi ebiri mu mbalirira n'ebiringa ebyo, AGM yaffe ne reports, ate tulonde abakulembeze baffe abagenda okutukulembera mu mwaka oguddako. Kyo kikulu nnyo. Waliwo forms emabega wali oba okugisaamu amikalanzi. Mukama bw'aba nga akugamba jangu oweereze. Bannange nno ebintu bino si bizibu. Mukama yabikola si gwe obikola. Tobeere yekka noga nti nze ebyo bizibu nnyo sijja kubisobola. Kkiriza Mukama akukozese. Bw'otokkiriza era naye tajja kukozesa, ng'abeera wabbali ng'akutunuulira. Banne bw'owulira eddoboozi lya Mukama, jjuza foomu eri emabega awo oyingire ku lukiiko lw'Ekkanisa. Mujje tuweereze Mukama. Mukama abawe nnyo omukisa. Esaaviisi eyo ejja kubeera very quick, tusobole okutandika okulonda. So we shall have a service of less than an hour so that we can have the AGM and the election. That is next Sunday.
Namangu nnyo nnyo okuyitako mu kalenda y'omwaka ebirala highlights eziriwo. Tugenda kubeera ne viika zaawedde nga 24 June, 24th of June. Sorry, 26th of June. We are going away to have fun, to relax. Temwambala ebikoyi mujene, you know, tugenda ku beach, you know guys, tugenda Portsmouth Beach. So tujja kubeera nga tuva wano mugimanyi arrangement webeera. We shall have our coaches out here. We normally leave here very early in the morning, about 8 o'clock. So keep time. Then we shall join the service, Portsmouth Cathedral. Tugenda kusabira Portsmouth that morning. And after the church service, we'll head to the beach. It's gonna be fun. Bane tuludde nnyo okugendako ku beach n'olwekyo abamu tuyinza okubeera nga tujja kusanyuka okusinga bulijjo. Mujje tusanyuke. As usual, I think we have some muchomo at the beach, but you can pack some stuff. Bring the children along. We shall have some fun, some games as usual. Then bwe tukomawo on nga 13 August tulina sports day. This is caution to all the teams. Bane mutegeke teams zammwe. It's going to be proper team competition. Mujjukira twagala tuzeemu incentive scheme eyo ye decider. So teams zonna mumobilizinge teams zammwe tugenda kufuna sports day, emizannyo gyonna egy'abaana, egg spoon, sack race, tug of war, kudduka misinde, kubuuka byonna. So guys, be ready. Teams, be ready. Boys, there will be some football, so get a football team ready. Tujja kubeera nga twegase wamu ne morning service as well. Those are dates mbadde nnina for the diary. Oh, important one. Tujja kubeera ne church anniversary yaffe as usual. Church anniversary service, May 22nd. So 22nd of May is our church anniversary Sunday. So we shall have a special service to just pray for our church and remember that. Tujja kubeera n'ekimere eky'amaanyi nga bwe mukimanyi bulijjo. So I think those are the dates. I want at this time to just let everybody get ready to go and have their Easter dinner, have a relaxing Easter. I want, before I forget, to thank our leadership. Ekkanisa ebadde tutwala omwaka guno bannaye mukoze ebirungi byerere Mukama abawe nnyo omukisa. Want to thank our priest, Rev'd James, basically parenting us so well that we don't want to leave the nest. We will be here forever. So thank you so much, Father James. We want to thank our priest, Reverend Amos, and all the priests that have been taking us in the services. So Reverend Amos, Kasibante, tweyanza nnyo tweyanzeege, tojjanga okwo. Otherwise, happy Easter, everyone. I'm sure alooza bano si bagenyi abo bamemba ba team y'Okanda bakuba tebannabakwejjuzaamu. Tusanyusa okubalaba bannaye. Mulaba mbadde muluddewo okujja nga tubamiisinga. Kati mira ali mukungamba waliwo abagenyi naye si bagenyi. Tusanyuse nnyo okubalabako nate. Ne mwami Sendyose ndowooza naye tubadde tumumiisinga. Omwami Sendyose tukubire ku kajja and everyone kama bawo. Mukubiriza weebale nnyo weebalire ddala. Naye ndowooza ne Baby Sendyose naye yandibadde naye atukubira ku jjambo kuba naye abadde abuze. Father James, can you give us a blessing, please? Before I proclaim blessing, we just want to greet each other with Easter blessing, with Easter greeting. So the Easter greeting goes something like this. Probably you can translate in Luganda, and I can learn, and next year I can say it in Luganda. But for today, we do it in English. Okay. Okay. But we have a whole year to work on this. Azuki. Azuki means prison. What about Christ?
What about Christ? Christo Azuki Day, hallelujah. Christo Azuki Day, hallelujah. Christo Azuki Day, hallelujah. Christo Azuki Day, hallelujah. And now may the Lord God bless you. May God be with you. May he cause his face to shine upon you and scatter the darkness from you. The blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you now and days without end. Amen. Thanks so much, Father James. I'm impressed that you were a quick learner. Abooluganda katuyimba oluyimba olumaliriza okusinza kw'olwaleero, oluyimba 88, leero lwa ssanyu nnyo.